tusokere ku fake family eggulo tetwasobodde musaasirako mu mbeera gy'abadde ayitamu. Kitalo nnyo, kitalo ddala munnange, lyekkubo tugume. Naye si kyangu kufiirwako maama. It is the worst feeling ever. Omanyi ebintu by'okufiirwa bigambo by'osobola okugamba omuntu naye okuguma kuva gy'akola ki? Gy'ali. N'abamwetoolodde bamuyambako bambi. Bakuyambako olusi okuguma n'oguma. Kati kyemmanyi ekigenda okusinga ottawaanya fiiki. Gift. Fiiki y'omu ku basita naye nga is a home person. Y'omu ku bantu ng'abeera nnyo ewera. Introvert. Nina omuntu omu gwe nayagala gamba naye omwana yayagala okubeera ewaka bannaye. Kikuwonya ebintu bingi. Kati osobola okusanga nga maama we byebimu ku bintu either maama we abadde waawe waka oba otegeera. Kati kiyinza omumenyamu ennyo but Katonda ono amaanyi ge yatuwa nti yonna by'atuwa atuwa n'obusobozi obubikola obiyitamu bisitula. So naye ekyenjagala okwebaza simanyi fiiki ono omanyi fiiki esooka ffe twalina ekifaananyi kyaffe kya fiiki ekyasooka eri wetogera concert si nayerabya n'okwerabya n'ebifaanaganako bwe bityo. Naye alabika is a friendly person. Abayimbi bafiiriddwa naye taanaapu y'abayimbi mu kuziika bamafiiki it was overwhelming. Was it because babadde mu holiday? Simanyi naye abayimbi babadde bangi kuva Mulumbe paka mu kuziika. Waliwo n'ababaddewo okuva amawulire gakola ki bwe gafuluma. Eriyo n'abamusooka nno Eruweero nga bo bakyali bulungi. So naye mwebale nnyo mwebalire ddala kyendowooza nti eyo giyinza okuba yeppira yokka ejja okuyamba ku fiiki okuguma. Kyekijja omuyamba okuguma nti bambi abantu bamubeereddewo bonna. Mu tight schedule ya Honorable Kyagulanyi ku Lwomukaaga ekiro naye yayitayo Mulumbe n'agendayo. Bonna balaba nga buli omu anyigiriza okulaba nga at least afunayo akadde okugenda okukola ki? Okumugumya. But byonna bina tubyogedde we tumala obbimaliriza kisigala eri fiiki okuguma. Tusabye Katonda no bazeese almost ewaffe. Muzeyi Magala ali akulosi n'ekyalo kyewaffe. Kale gye baziise yewa Luweero kasana gye baziise. Kale ndowooza banaye katusooke tubawo emboozi nga bwe yabadde eyo. Ebyansuseeko naye ndi mu kuguma ku lwa muto wange ono Gift kuba ndaba nga nze gw'ayina kati gwasobola okugumirako. Kitalo nnyo nebaza famire yange bafootola mbalabyeko abakulu muli b'amaanyi nnyo basaamu ekitiibwa kyonna. Kitalo nnyo ekya maama wange. Maama nkusaba owumula emirembe omutonzi akusonyiwe byonna ebyakusobako era neeyongera okusaba Mukama Katonda aŋŋumye agumye ne muto wange Gift ne famire yange yonna n'emikwano gyange mwenna. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you.
sibyangu naye nange tugume fiki guma kye tusobola okugamba ebyabaddewo kono twayongedde otegeremu ku maama byafudde ayagaliza fiiki mwe muli okubeera nti agenze talabye ku muzzukulu bulijjo amugamba fiiki mpaayo okumuzzukulu nga mwegendereza nnyo era twayongedde okitegeera nti mwegendereza nga bw'ogambye naddala ku myaka egyo sente ng'olinawo asi ssente sente zifuga okuzaala si ssente anti obwera ogamba obusobozi kati mbulina iye omanyi ku basajja abategeera firimu zibonoonye teri azaala lwa busobozi kyenva nkugambye nga bukoze eki nedda era agabeerabeera mugajjeemu nammwe abatulaba omuntu otandika okulowooza ku busobozi ng'olinawo muki kyenva nkugambye obwegendereza nga bungi nti at least mu mitambula eyo wabaayo omwana omu kakati bw'otandika okugula amata n'ogamba birijjo birimu amata bw'otandika oba nabo babeera nabo beegendereza manyi nakikwano kyange bamuyita Isaac yaŋŋamba twomubuuza lwaki tozaala n'agamba owaayi nange ngwa kuba yaaye bannange mwegendereza but ekyo nakyo nno nsonga nkulu. But people were so happy about Spice's speech. Era ngo benda gwe basaba nti yabakikolako bave mu friendship. Spice tayina musajja ono we munyonyi aliwo gwe yali akulaze no musajja we munyonyi aliwo gwe yali akulaze gamba agenda omuwasa omugagga ne bikomawa simanyi baatugamba ababaga oli omusajja kakati bino byambu baatugamba oli omusajja alina se yalagawa simanyi era batugamba embaga ejja ssaawa yonna kati bamutaddemu ekirowoozo considering emukwano gwe nnyo omukwano gwe ajja muleetera obuzibu ate nga mulekwa aba Comform Uganda abagambye nti bakoledde omufaliso ogwa Comform mattress era nga bakutegeeza nti gwe ow'eddwaliro ow'essomero wa wooteri ne mu makaago gwe omufaliso gw'oba oteekamu okusobola okuba nga ate owujjaala weebakire ddala bayita otulo kakati bannanga abasuubuze enamba y'essimu eri 0709005589 0709005589 oba 07415223 07415223 okusobola okutukira banafu aba Comform gwe mufaliso gwogenda okwebakako guleme kukeera nga gulimu ekinnya so wenna ayagala okuwujjaalamuko abaana kati kisaawa zina tutandise okutunulira kuzza abaana mu masomero nga guli omufaliso gwa Comform ate basobola okuba nga bawummula ebyo bye byaleero musiibe bulungi.